Nejebuli eno ekikyali ku mimwe gy'abannabyamizannyo ab'enjawulo n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu bwe buwanguzi ttiimu y'eggwanga ey'abalenzi abali wansi w'emyaka 17 Uganda Cubs bwe yafunye mu mpaka z'ekikopo kya Africa Under 17 Africa Cup of Nations ezaakomekkerezeddwa ku Sunday ya wiiki ewedde. Mu mpaka zino aba Uganda Cubs bakoleddeyo ebyafaayo bwe bayiseewo okwesogga empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ekyabali wansi w'emyaka 17 FIFA Under 17 World Cup. Uganda okuyitawo kyaddiridde okukuba Gambia goolo 2-1 mu kasengejja akaabadde kasembereyo ddala okusala waayitawo. Mu kwogerako n'omutendesi wa ttiimu eno Brian Ssenyondo atutegeezezza nti obuwanguzi buno tebwabadde bwangu n'akamu nga bwe buyinza okulabika. Obuwanguzi bwonna bwe butuuseeko oba bunene oba butono ekibufuula obulungi byebyo by'oyiseemu nga bisoomooza era bw'obimala n'obiwangula kyekifuula olugendo olulungi. Mu mupiira gwabwe ogwasookera ddala Uganda yakubwa Morocco ggoolo 4 ku bwereere era kino bangi kyabamalamu amaanyi. Kyokka eri Ssenyondo ebyokuyiga bingi bye baafuna mu mupiira guno bye bazimbirako okufuna obuwanguzi mu mupiira ogwaddako. Mission yaffe yali yagenda mu World Cup. Ebirala byonna yali added advantage. Agamba nti Uganda okutuuka mu mpaka z'ensi yonna kigenda kugulirawo abazannyi abawera emikisa mu nsi ez'enjawulo. Abaana baffe ab'eggwanga bafuna opportunities nnyingi so kirungi nnyo era nkimanyi kijja kuleeta ebibala bingi. Wadde nga basobodde okuwangula, Ssenyondo akkiriza nti waliwo ebintu bingi ebitaagenze bulungi bye balina okukolako mu bbanga ery'emyezi 6 lye basigazza. Kyokka era mweraliikirivu nti ebbanga nalyo ddene nga bingi ebisobola okukyuka. Abantu babivaako oli n'ava ku mupiira katusabe tubeere nga buli omu akyaliko bintu bingi ebikyuka between now and then. Ssenyondo n'ayogerwako yatandika omulimu gw'obutendesi emyaka kati 10 egiyise nga tannayingira bino omupiira yaguzannyako era nti orphanage mwe yali eya White Eagles Project esangibwa e Masaka gye yamusendasenda okuyingira omuzannyo guno. Initially we nabeeranga ne bazadde baye nga tebannaba kufa nabeera eby'omupiira sibimanyi naye bwe bafa ne nfuna orphanage n'entwala nembeera mu mupiira nasangamu omupiira n'engwagala. Oluvannyuma yagwongeramu amaanyi ng'atuuse mu primary wamu ne secondary. Kyokka wadde bino byonna byaliwo emmeeme ye yali emukubira kutendeka. Yazannyirako kilabu ya wansi eya Bowline era ng'eno olugendo lwe mu butendesi gye lwatandikira nga yakamaliriza siniya ey'okuna. My passion was into coaching ndowooza ate omanyo okutendeka omupiira nayo calling Katonda akuyita wiisi. Oluvannyuma yatendekako kilabu ez'enjawulo okuli Mbarara City, UPDF ne Kitara FC ng'eno abantu gye basinga okumumanyira oluvannyuma lw'okuyamba Kitara okuwangula ekikopo kya Uganda Cup so nga ne mu liigi be bamu ku baali batunuuliddwa okuvaayo ng'abawanguzi. Emyaka 10 gy'amaze ng'akola obutendesi agamba nti ebirungi nfanfa byabufunyeemu. Nfunyeemu emikwano. Aja toli mukwano gwange nfunyeemu emikwano nabadde sikumanyi ne kati nkumanyi so ate ensi tutambulira ku bannaffe. Kati mu kiseera kino nga Uganda Cubs ewummuddemu, Ssenyondo agamba nti atandise okwogerezeganya ne kilabu ez'enjawulo mu liigi nga bw'alindirira nate eza World Cup ezigenda okuyindira mu Qatar ku nkomerero y'omwaka guno. Sharifa Nambi, NTV Akawungezi.